Yes, Redison TV kwoli webale kubango kyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nga tukuweereza kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe ebbanga lyonna. Ate naba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nga bulijjo kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako okujjukiza n'obeera omu ku abo abanaasookanga okumanya singa Redison TV eba etaddeyo ensonga yonna. Kakati nja kusaba ogende mu comment section ombuulire ku nsonga eno gye nkuleetedde ogirowoozaako ki ompe endowoozayo oba oliawo kwe tunasinzira okubeera nga tukuwa ate ebinaddako. Ebigambo bye nkuleetedde wano bigambo bya muntu omu foot soldier, muntu ate nga mulwanirizi wa ddembe era ebigambo abyogera bulijjo. Njagala kubanga nkuwa message ye oluvannyuma lw'ekifaananyi ekyo ky'olaba Ssaabasajja Kabaka ekyafulumye nga kigambibwa mbu ali mu ggwanga erya Namibia. Era yafulumizza ekifaananyi ekyo be yabreakinze amawulire ago ng'alaga nti yabadde ayina gy'ava oba mu ggwanga lyonna eddala okubeera nga asisinkana oba nga awummulirako mu ggwanga erya Namibia asisinkana omusajja oyo gw'olaba era oyo gwali naye mbu muganda we. Naye ate amawulire gafulumye nga galaga nti mu ambassador ow'eggwanga erya Uganda mu ggwanga lya Namibia. Kakati njagadde mbeeko ebigambo bye nkuleetera ku nsonga eno bangi obwedda babuuza ku kigenda mu maaso ku nsonga zino ne njagala nkuleetere ebigambo bye njagala owulirize wabula nga sinaba kubanga mbikuwa nyongera okujjukiza ne disclaimer eno. Ebigambo by'ogenda okuwulira wano si bigambo byaffe, si bigambo bya mukutu guno wabula bigambo by'abantu ssekinnoomu. Era ono ali entitled ku ndowooza ye. Njagala obiwulirize bulungi nzije tubeere nga ate tweyongerayo. Amawulire mangi gengenda okuba nga nkuwa olunaku olwaleero wabula njagala osooke na bino obiwulirize bikomentingeko neerabira sijja kwerabira kugamba nti genda olayikinge kubanga gy'okoma okulayikinga information gye gy'okoma okubeera ng'etambula. Sooka owulirize ebigambo bino nzije tubeere nga tweyongerayo. Redison TV kwoli webale kubanga okyagoberera. Ssaabasajja Kabaka baffe Magulu Nyondo Lukoma n'atawetwa yandibanga aweteddwa. Obuganda bwe tutalwana nnyo, Obuganda bwe tutavumbumira kutaasa Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu okusinziira ku bifaananyi ebifulumiziddwa yeeraliikiriza. Era kaakati ng'emitima Abaganda gyandibadde gibeewanise ku lw'embeera ya Ssaabasajja Kabaka. Naye bwe ndali ekifaananyi kino ebintu bibiri ebinzijidde mu bwongo bwange. Ensangi zino tuteekeddwa okutya nnyo ebigambo by'abasajja abo ab'amasuuti. Abasajja abali mu masuuti ensangi zino banaabuuse nnyo empisa, basiiwuuse nnyo. Abasajja abali mu masuuti ensangi zino kye baliko amazima ddala sikitegeerera ddala. Omu yakeegabira miliyoni z'abantu 5 ne bamugamba azizzeeyo. Musajja mukulu n'akalambira naga nedda ezo nteekeddwa zaali zange munnamasuuti. Bannamasuuti banne ne bamuwagira mu ngeri y'obutaswalirako ddala ne balaga nti kiri very okay, kiri very fantastic okusobola okubba ssente z'abannansi n'ogenda nazo n'otanenyezebwa ne watabaawo okugambako ne watabaawo okukuba ku mukono era gwe mutuufu okubba. Wendali ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka kino ate ntidde nnyo abasajja ab'amasuuti kubanga nga bulijjo Katikkiro wa Buganda omusajja omukulu gwe tuwa ekitiibwa gwe tukkirizaamu ennyo nga mukulu waffe era gwe twagala ennyo. Bamubuuza nti abaaye baffe ali ku ki, ali mu mbeera ki, ali ludda wa? Tusobola okuwubayo olubu lw'ekigere ne tumulaba ne tumusuulira ku mwoyo mu mbeera ey'obulwadde gy'alimu kubanga mu Buganda muno mukabi yabeera munono ddala. Baffe bw'abanga mulwadde wano weteekeddwa okumulagira nti tumwagala era tusobola okumubeererawo era tusobola okuyimirira naye ne mu mbeera ey'obubi gy'alimu. Sisajja mukulu n'agaledda baffe beene ali okay, ali very fantastic era embeera gy'alimu kimukosefukosefu naye nga nnungi ddala yeeyagaza. Obaayo omwana wa TikTok awo bamuyita Saalake n'atagala ebigambo bya Katikkiro byayogedde temubitwala. Ssaabasajja Kabaka bamukasuka mu kyalo. Wulira ebigambo bya Saalake byayogera. Ssaabasajja Kabaka bamukasuka mu kyalo. Ali wansi jiipu mu kyalo ddala, teri masanyalaze, teri mazzi, teri bikozesebwa. Saalake ebigambo bye si byange ebyo by'owulidde. Tetugamba ye kati tutwalaani kuko waffe atugamba ebintu biyokike. Baffe alyokike, baffe ali bulungi, bagenza okutuweereza ebye
ogezo kutuweereza ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka olwaleero ng'ekyamazima ate omwana wa TikTok yeri omutuufu kubanga yatubuulira nti kyali mu kyalo bw'otunuulira akafo kali mu kyalo eyo kalina obutabo obukadekadde tekategeerekeka Ssaabasajja Kabaka aliddawa gye mwamutwala Ssaabasajja Kabaka mumukuumira wa bene ne ssente z'alina n'abantu abasobola okumulabirira n'abantu abasobola okumuwa buli kimu bannaye mugende bulungi nnyo wano Ssaabasajja Kabaka talina kintu kyatusobola kuweebwa ng'akyagadde mu ggwanga ly'e Buganda ne mwayagala nsimbi zenkana ki tezisobola kumubula nino omukuumira mu mbeera efaanana bweti nonononono wateekeddwa okubanga waliwo ekitali kituufu mayiga vaayo kakati obeere mulambulukufu eri Obuganda obubuulira amazima vaayo obeere mulambulukufu eri Abaganda obabuulira amazima obabuulira ekigenda mu maaso ku Ssaabasajja Kabaka otherwise kakati ensi egenda kutabuka Mayiga ensi egenda kutabukira Mayiga tusobola kukuuma Ssaabasajja Kabaka mu mbeera efaanana bweti mbeera ekimu obwitiraanyirene mbeera kyono mwalimu aliddawa ekifo kyafu tekitegeerekeka maiguli kibannaye okyakolera Buganda okituufu okyalina omwoyo gwa Buganda ogutafa olulina gwokolera muntu mulala nnyo ng'osaavinga interest ze kumulya baffe ennaku kumukanya amaziga kumuyisa mu mbeera ey'obukubi bafa ali ku test mbabuulira Abaganda Ssaabasajja Kabaka ali ku test Ssaabasajja Kabaka ali mugezesebwa mwandibadde muvaayo ne mumutaasa embeera ya Ssaabasajja Kabaka teyeyagaza olitakulimba olitakwatulira n'akulimba nti baffe wano ali mu mbeera eyeyagaza nti baffe wano ali bulungi nedda Ssaabasajja Kabaka aliko ekitali kituufu bw'otunuulira ekifaananyi kino beera mwekkaanya beera mukujjukujju ddala olabe ekitali kituufu mu kifaananyi kino Mayiga muteekeddwa okumubanja Kabaka kaakano muteekeddwa okukangula ekudoboozi lyammwe ng'Abaganda mubanje Ssaabasajja Kabaka yeetaaga kutaasibwa mu bunnambiro ddala. Kale obiwulidde wano ku mukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo okubanga otambula naffe ate naba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nga bulijjo kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe ku channel eno kikwateko kwata kadeka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna kakuyambako okujjukiza n'obeera omu ku abo abasooka okumanya nja kusaba ogende mu comment section teekayo obubaka ku nsonga eno ombuulire ogiraba otya ki kye tuba tutandikirako ku nsonga eno ebigambo ebyo gw'obikkiriza nti bituufu oba njagala ndowoozayo obeere nga ate ogimpa ebyo nno byazze oluvannyuma lw'ekifaananyi ekyo okubeera nga kyafulumye olunaku olwajjo nga kiraga Ssaabasajja Kabaka ali mu ggwanga erya Namibia ne muganda we wabula nga muganda we oyo abamu nga bagamba ate ambasada w'eggwanga lya Uganda mu ggwanga erya Namibia njagala kubanga nkuwa ebitonotono ebikwata ku ggwanga erya Namibia oba tolimanyi bulungi nnyo nze wano ku Red Zone TV wendi okubeera nga ate ndikutuusaako kansoke nkuwe eggwanga lino ebirikwatako na wa weriri obeere ng'oyongera okubeera ng'otegeera wa Ssaabasajja Kabaka gy'ayinza okubanga gy'ali oba gy'oyinza okubanga gy'obadde tomanyi ggwanga kimwali eggwanga eryo lisangibwawa eggwanga eryo balimanyiiko kiki eggwanga lya Namibia ggwanga liri ku lukalu lwa Africa era ngenda kubanga nkuwa ebitonotono byenkugambye ebirikwatako njagala nsooke nkuwe maapu yalyo wano olirabe bulungi nnyo otegeere eggwanga wa gyayinza okubanga gyali obanga okyaliko kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe nga tonna subscribe nga kikwateko osubscribinge eyo ye maapu ekulaga eggwanga erya Namibia kakati nga sinaba kubanga nkunnyonnyola eggwanga lya Namibia liri wansi mu maserengeta aga Africa eggwanga eryo ebitonotono byenjagala okuwa njagala kubanga nkulaga waliwo omuntu omu yavaayo n'ategeeza nti Kabaka ali mu maserengeta ga South Africa kati nno wano wandituuka okukkiriza ebigambo by'omuntu oyo bw'obanga omaze okulaba information gye ngenda okubanga nkuwa ku ggwanga eryo Namibia ggwanga erisangibwa mu maserengeta ga Africa mu kye bayita Western Borders era eri ku liyanja erimanyiddwa nga Atlantic Ocean nga olaba maapu eyo ndowooza kankuwe n'endala wano ejjo kikulaga obulungi ennyo kubanga ffe wano ku Red Zone TV bino bye tukola ne tuba nga tumakinga sure nti buli kintu okitegeera bulungi nnyo nga bwe twagala obeere nga ate okitegeera gwali ku mukutu
ogwa Red Zone TV yamaze okusubscribinga awo wansi wolaba wansi wolaba eggwanga lya Namibia werisangibwa lirina borders n'eggwanga erya Botswana, lirina border n'eggwanga erya South Africa, lirina border n'eggwanga erya Angola era side eno mu west di ku border oba liri ku mazzi mu buliyanja erimanyiddwa nga Atlantic Ocean era nkuba erisharinga border n'eggwanga lya Angola, Zambia, waggulu eri Botswana n'eggwanga erya South Africa. Eggwanga lya Namibia eyo gye lisangibwa, naye eggwanga lino ebitonotono ebirikwatako byenkugambye okuwa ekibuga kyalyo ekikulu bakiyita Windhoek. Windhoek kyekibuga ekikulu, currency gye bakozesa bagiyita Namibian dollar. Eggwanga lino lirina abantu obukadde 2 okusinziira ku World Bank 2022 lirina obukadde 2. kati nno bona bana abantu batono nnyo ne kubali mu kibuga Kampala. Kati neeyo gyoba omanya Ssaabasajja Kabaka gyali okusinziira ku kifaananyi kyewalabye. Eggwanga lya Namibia gwali ku mukutu gwa Red Zone TV lirina abantu obukadde 2,567 era nga Prime Minister waalyo bamuyita Sarah Kugongerwa. Official language yaabwe boogera Luzungu, country code eri 2+264. Ndowooza nandibadde nkuwa ne ku fulaga yaabwe nobeera nga nayo ogiraba, kubanga ffe wano ku mukutu ogwa Red Zone TV saagala nkuwa ebintu nga tojja kugenda mu maaso, kubanga omanya njagala naawe otandikiraawo onoonyereza eggwanga lya Namibia lisangibwawa, likola ki, limanyiddwa mu ki, ebyo byonna obeere nga obimanya. Eggwanga lya Namibia gye limu ku mawanga agali mu kye bayita Sub-Saharan Africa era kigambibwa mbu lirimu ku mawanga agamu kugasinga obwavu era waliyo ne ebitundu ebisinga birimu eddungu, birimu enjazi n'ebintu ebirala bwe bityo bingi. Sijja bikuwa wano naye nga at least nkuwaddeko kahinti akatonotono kyoyinza okuba nga otegeera eggwanga lya Namibia Ssaabasajja Kabaka eryayogeddwako nti gyali, era eggwanga eryo njagala kunoonyereza kibuga ki mwali, kubanga lirina ebibuga ebyenjawulo. Waliwo ekibuga ekimanyiddwa nga Sumebu, waliwo ekibuga ekimanyiddwa nga Otujwarongo, waliwo ekibuga ekimanyiddwa nga Gobabis, waliyo Windhoek kyekibuga ekikulu ky'Egambia, waliwo Rehoboth, waliyo n'eddungu lya Kalahari. Kati simanyi wawatuufu Ssaabasajja Kabaka wayinza okuba nga waali ku border eya Atlantic Ocean. Gwali ku mukutu gwa Red Zone TV. Eyo information gye banjagala okubanga nkuwa, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo. Ngenda kujja ku mukutu guli ogwa Uganda 1 nkuwe bulungi nnyo details ku ggwanga lino ne Ssaabasajja Kabaka. Webale kubanga okyagoberera, katuwuliziganye mu updates eziddako.